tebadde byangu okuviira ddala mu ntandikwa okuviira ddala gye yalwalira ne Mukama abadde atusobozesezza okutuuka wano era tumwebaza Mukama era paka wasazeewo n'amujjulula oba bakyogera n'amujjulula bakyogera batya n'amujjulula tuusa lwamujjuludde kuva mu bulamu bw'ensi eno. Katono nnyo emabega kaawo nga tuze ku bulamu bwa mami twogereko ku mami ng'omuntu mami muntu kika ki omuntu atamumanyi nga mabawangadde ne mami. nze gamba nti abadde muntu w'abantu era nga ye abantu bamwanguyira okukola emikwano era nga mubuuza gwe kikolota nga kubanga nze interaction ng'ensumbuwa nnyo n'abantu nga nze mulaba ye engeri gy'akoordinatingamu n'abantu ne batamanyi nanyuma nabo emboozi bulungi nekwata. So abadde muntu w'abantu nga mwangu okwagalwa era abadde wa kisa nnyo nga mugabi nga wakiri ye nga ye alema okulya naye nga ye bafaako bo balidde okitegeera nga akulembeza abalala okusinga ye era tumwenyumirizamu nnyo. Enyumiriza nnyo mu ngeri gye conductingamu yamusobozesa okufuna obwagazi n'obuwagizi mu bantu kuba abantu bambi babadde bamwagala oba tugambe bamwagala era batuyambye nnyo abantu betumanyi ne betutamanyi batuyambidde ddala lwa nsonga kimu nga buli omu agamba even mangamba alina omutima mulungi era nga kinewunyisa nnyo ngeri gyakwasaganyamu abantu bagamba alina omutima mulungi era abadde wa mutima mulungi nnyo era mwenyumizamu nnyo olw'omutima gw'omulungi n'ekisa kyabadde alina n'okwagala kwadde alina eri abantu bonna nga tabasosola era n'okwaniriza ngeri gy'adaanyirizamu n'emikwano gyange olaba ngeri gy'ajjanirizaamu nga tagigoba nga mustadi nga gwatayagadde nga gamba naye ono mubuuka ono gw'oleese ali bwati ne bwati kitege ng'akugamba. So mwenyumirizaamu nnyo byonna byakoze ne byankoledde nze kuva buto wantuusizza ne gyanzije mwebaliza ddala kuba nze wendi bonabona yantuusizzaawo sina kyensobola sina kyendi just mbadde mutabani we. Bwe yatandika wabuulira nti oba afutaanyizibwa obulwadde bw'ensigo mu kaseera ako konna obulwadde nga butandise okumusumbuwa as a child ng'omwana wabulira otya mu kaseera ako? Mama we yalwalira amazima matuufu twali ffenna weyasooka olwalira ddala twali tugenda ku show eyo ekapeeka era yafuna okuziira nalowooza nti asthma nakufuna bu inhaler nekuba bu inhaler netugenda ekapeeka ku show netuvaayo nayimba netuvaayo twali tudda mu kkubo nafuna attack ey'amaanyi twalimu abantu bataano mu motoka basatu bonna ne balwala omu nalwala ekyenda nekyenyoola omusajja omulala nalwala naye nazirika nagweri ne mami naye nalwala nnyo motoka ne batuvuga ne bamutwala ku gundi ewa ku Malcolm ekibuye twali tukomawo nga walala wakutuukira kati nze naddayo ku ssomero mu kaseera kuba nali nkyasoma naddayo nga manyi era jjabba bulungi nga omanyi ebyobulwadde byebiseere kale awo nga tomanyi ta oba agenda kufuna chronic oba ki netuuka okulaba ku bifaananyi byebandekera ku viddi nga ndaba ate akoze nnyo kati awo nentandika okweraliikira nengamba yii okuziira kusobola okwoza omuntu paka waneeno. Nadde waka yali mugana wange yankomyawo budeno yankomyawo nangamba ngenda mbire naye ekitintale meanwhile nga abeeraliikiridde omulenzi okubeera n'omulwadde omukyala kiba appropriate bulungi kati unatuuka kana musanga ate azimbye
so nengenda ekitintale nembeera ne mukulu wange nabeerayo ebbanga naye watuuka ekiseera nga nzeyo mukeberako nga tewali nnyo omuntu abeerayo nnyo so nzeyo nemukyekingangako kati awo one time waliwo omukyala yatukubira alina TV gyakolako bamuyita Sophie Love natugamba nti twafunye offer okuva ewa maama Nabbanja nga yagala tuyambako ku byamalwaliro ne batutwala enakasero yafuna enakasero gye bamukeberera obulungi okutegeera ekituufu ekyali kimuluma ne bazuula nti yali alina kidney disease, chronic kidney disease. Otwagawo yaga mawulire nze nali muto nga sibitegeera bulungi era nnyo ngamba chronic kidney disease nga manye miezi ebiri agenda baawonye ekitegeera tugende nakasero tebatukizayo wansi gye basooka mukola ku operation eyasooka nakomawo nga bamufumisa ekidomola mu lubuto ekidomola kyamuyisa bubi nnyo era kolo era amanya agenda nafa n'afuna hallucinations nga nyingi nga ayogera kino ayogera kiri era tebyali birungi kwolwo goge mazima kati twali tumanyi treatment eno kuba bagezako treatment mu kusooka batekinga procedures so procedure esooka yali kumujja mu mazzi na kidomola nga bagezako treatment nga wetuli nakasero mama Nabbanja nga yali atuyambako awo so era twalaba abantu abanjawulo bajja ne boogera nti ki nga mama Nabbanja yatuyambako kati awo yabeerera awo natya nnyo okuba yatunyumiza nti yali nga afudde kyeyali experience nze yatugamba experience nga oba yayingirako mu consciousness endala oba nga mbe bwentyo yes nga avudde mu bulamu bw'ensi eno era ng'omuto tobifaako nnyo nga webaka otulooto tuba enakasero tugenda olala tumaze emyezi 2 tumaze emyezi 3 nga tebiggwa omusawo najja bamutta Dr. Batambuze ali nakasero awo najja natugamba nti agenda kwetaaga okubeera ku dialysis kubanga condition ye ereetuse nga kidney eri ku 5% operating 5% kidney ze zombi yes at 5% yes zonna nga zifudde so dialysis yatutiisa nnyo nze nali sigimanyi dialysis by then naye nga mami yali agimanyiko kubanga yalinako anko yaliko ku dialysis nagamba sikina kola dialysis biki naye era bakugaidinga amanyi amalwaliro agamu gaba ne ba professionals nakasolo n'aba professionals kyatuwa omukisa ne bamubuulirira ne bamugaidinga ne bamugumya paka weyatuuka n'agreeinga ne bamukolako operation yali ya about 11 hours nga mutekamu ka fistula yali gonna okosa dialysis bali bamukolako operation natya nnyo kuba yalwayo bali bagambye I think 8 hours naye ndowooza engeri alina emisuwa emitono gyabasumbwamu kwetuuka about 11 hours neraliikirira nnyo paka weyadda neŋŋuma netubeerawo mpolampola netukiza dialysis then omusawo omu natusuggestingira transplant nti dialysis oba togyagala osobola n'okola transplant nekuyambako ng'ensigo osigala omira empeke obviously oba ogenda kukola ekintu ogenda mba professionals bo bakubuulira like the good things about the process n'ebibi ebikiriko so nebatugamba mujja beerawo ku mpeke biki so lumu mami netudde waka nagamba Fred bagenda kunkola transplant actually bamusuggestinga transplant saaliyo nze yatusanga waka nduka Fred bagenda kunkola transplant netaaga ensigo nanti nga bakimugambye yagamba netaaga okukola transplant yes awo biwulira ebyo nga mama wo newo bagwe nga mama wo yakigamba ekyo ogamba kino kyensobola okumukolera kumuwa kidney yange yes so namusuggestingira nemugamba mami wonoonya nsigo abantu Bannayuganda bakisa nnyo Bannayuganda baagaliza Bannayuganda twegumya Bannayuganda bakusinza ze ku experience gye mbafunyemu Bannayuganda ngeri gye bambeerereddewo bangi abaavaayo ne bamu proposingira omuwa ensigo naye ku ddwaliro bagamba nti olina okufuna omuntu nga ali mu famire yo nga ebisio ebisanga bimakinga n'okwewala organ trafficking ebyo byonna biki so nze nemusuggestinga nemugamba nti nsobola omuwa ensigo yange nenkola
a bit of research online omanyi kuwako documents obo Wikipedia nendaba omuntu like kidney donator surviving atya manyi ekibi bigenda okuntuukako. Yes, so nemanya nti era njabeerawo ku ddagala but naye ajabeera ku ddagala nenga ali more healthier than what than all of that. So netukwate ekkubo, so abantu basooka ne batuyambako ne tukola car wash. Bazibali family ne batuyambako okuorganizinga. Yes, njogerako papa Mr. Semakula natuwa ekifo netu organizinga bulungi car wash kama netuyamba netusucceedinga netu raisinga a certain amount. It was about 80 million shillings. Even though tezimala neza tuyambako okukola paperwork wa travel documents netuzikola netugenda mu lawyers netusigninga netugenda Turkey. Awo Turkey ababa betwatuuka nawo netutegera nti byaddala musawo nakujjako omusaayo kuba test zonna zebankozeko Uganda balina okuddamu ne bazinkolako. Awo ne baddamu ne bazitukolako. So webakola tests ne bakizuula nti ebima byabwe biri mu advanced okusinga ebyaffe bisobola okuestimatinga life span yo. So by estimating nti waba akoze transplant tejja muyamba more than 2 years. Ate obasecha yandifiridde mu process ya transplant kuba yalina obulamu butono. So netugamba akasigale ku dialysis kuba with dialysis osobola wangala emyaka 10-11 dialysis ebadde tubezaawo bulungi nga ajja ku shows n'ayimba abantu batwa ku ssente nga kuba ffe yabadde atubezaawo ffe mama waffe nga ye breadwinner ye mulwadde ye breadwinner ffe bwe tuli tumukuuma tumujjanjaba naye nga ebisinga nti kulya kwambala byonna nga bitutuusaako kubanze ebisinga yadde bitutuusaako. Yes, nga mulwadde kuba yes nga yabitutuusaako. So kabwe busente transport genda wasima bichinga zona na tutuusaako. So we traveled Turkey here at the Uganda as a sadda. So I didn't come back immediately. Kubanga taite tulina sente zimala ngamba kansigale nkoleko nga we assisting ako mpola. Kasigale Turkey ngoyi yayiwa. Nenkolayo mwaka gumu nali mbeera ne mwami wa mtaa Hussein ya hosting nava omukyala mtaa Janati nenzile wa Hussein nensigale Turkey nenkola okumala omwaka gumu. Yes, then netuka ekiseera nga binyinze nga sikyasobola nga ndaba mama wange simanyi mbeera gyalimu mbeera mu kweraliikirira nengamba kanzire Kampala mbere ne mama wange. Era natuka Kampala nge waka ngaliyo yeka nga taliko muntu nemugamba obeerawo taweka wane waka ngalizana ngaliwo yeka yacha neraliikiriza nnyo nengamba nensigalira ddala netubeerawo mpolampola mukama nga atukuuma mpolampola nga tugenda ku shows abantu batwayo ku ssente abantu bali mu diaspora ne batwayo ku ssente mpolampola. Different organizations gazija netuyambako different ponga batuyambako kati time nejja nange nefuna mu complications nendwalamu era muganda wa Isaac yaliwo nabeerawo nga mujjanjaba mpolampola paka wenadda nenzira netubeerawo nga tugenda mu dialysis ngobulamu butambula kale nga bubeeranga obutereera nafuna ne batu interesting ne product empya bagita rocheta stem cells ne mukola bulungi nnyo nga againinze a lot of energy nga ne cells ze regenerating bulungi ne dialysis nga temusumbuwa. But of course era wabeerawo the good days and the bad days. Olwo tugenda mu dialysis catheter negana naziira nabeera bubi nnyo naye nga twakimanyiira ekyo kati paka leero sorry ejo olweggulo twamututte mu ddwaliro yagenza ali fine bulungi era nga textinga ku simu abantu be dialysis, just normal dialysis. Netugenda nga ali fine. In fact abadde planning oba nagenda ku show afterwards. So jo ada planning sene chiwiki kinga tugende ku show. Na mtaka ku kyuma nze nensumagiramu Isaac yabaddewo ngenza okudda nga bamujjeko gundi bamujjeko ku dialysis nagamba afunye mu ka infection ate fistula ndoze bade ekoze mu bubbles so catheter bade ekoze mu bubbles then nabeera ne bagizaako ne bagitereza nadamu na kwa dialysis
natandika okussa obubi nagamba musawo sina maanyi yadde nemuteekako ka glucose akasooka n'akokubiri nga maanyi tegeeyongerako nga gamba ndi bubi nnyo kale yanga mubuuziza oli otya nagamba siri bubi nempulira sissa bulungi ate simpulira siri bulungi kitegeera kati omusawo namukebera pressure ng'eri wansi nnyo netweraliikirira kuba tubadde tetufunangako case weight ya low pressure, tubadde tufuna high pressure ng'omira akadagala pressure nekkakkana ne low pressure tosobola simanyi oba wali eddagala eryongeza pressure simanyi. So omusawo natugamba kiri advisable okugenda ku emergency. Yes, ekiro mugende ku emergency mubeere n'abasawo ba emergency bajja bayamba nga tulinde enkya obudde bukeera naye nga embeera gyabaddemu nga enjala emuluma obudde bugenze saawa zigenze ekino kisobola kujja kyakulya nga te nga jjukira nga omanyi omulwadde yena omugonvugonvu omugonvugonvu nga era nga yekyafuwazaamu. So netumala netumutwala ku emergency. Tutuuse ku emergency omusawo nga natteekako ka oxygen taddeko oxygen namami nabira nga stabilizinga nangamba kuneesooka okwire maama wange n'olumu afunamu mental complications ng'ali ku dialysis naye leero abadde ayogera nga talaga nti alina obulwadde ku mutwe ng'alaga byayogera abitegeera ne byalaba abiraba. Nemugamba mami owulira otya oba owulira bubi ngenda kutwala ku gundi kuki ku ward ku level 5 oba towulira bubi tusobola okugenda waka ne tukulongoosa n'ofuna ekyokulya n'omulamu ne tudda enkya. Nangamba it's okay, it's fine. It's okay, it's fine. Ngeri gye mbijjukiramu bimenya omutima oba mbijjukira nga byatuusewo ate nga takyaliwo. So netumuteeka mu motoka nze nvuze netumutuusa wano nga ngamba Fred vuga mpola mpola ngenda sesema sisa bulungi nenvuga mpola mpola tutuuka wano eno nga mama ogenda kuguma kuba wali wabiye paka wetutuuse netumufulumya netumusitula busituzi kuva mu motoka netumuyingiza okumulongoosa nagamba mupe mazzi ganyogoga netumuwa amazzi aganyogoga n'aganaaba badde bamutetenkanyiza obuugi asobole okufuna ku kyokulya kuba tanalyako okundoza ennaku bbiri nga appetite emusumbuwa nga tanalya bulungi. Netumulongoosa twadde tukyamulongoosa nagamba Fred siwulira bulungi munzizeeyo mu ddwaliro. Kati mu kumwambaza speed Isaac yabadde amukutte nga ntetekanya kiteeteeyi mwambaza natandika okugendera ddala nga takyalabirako ddala neyeesika omulundi gumu nga owulira munawanyo gegezeyo gati neyeesika emirundi ng'esatu natataza mu kubeera responsive. Kati fe tulowoozezza ayinza obba azirise so netugamba tubaddemu ne Adrian ne mwami Mugerwa neiba waffe so netugamba katumwanguye mu ddwaliro basobole omuyamba netumudduse emulago tumutuusiza emulago ndowooza nkabadde yagenze dda afiiridde waka wano waliwo yeesikidde nataddamu ku responding yadde kiba kizibu okukkirizamu akaseera naye nga badde yatuleseewo tusaba Mukama amuwe atugumye naye amuwe ebisinga eyo gy'agenze kuba abadde muntu mulungi nnyo ebyamazima ddala nga si kujubisa nga si ki abadde muntu mulungi abadde mama mulungi abadde muzadde mulungi era ndowooza abadde mukwano mulungi eri mikwano gye naye nga nsaba Mukama amuwe ekiwumula ekyolubeerera. Mami nga ava mu bulambo ensi eno wabaddeko naye akaseera akawera bigambo ki byasembye okunyumyako nammwe? Okusingira ddala yadde atusaba maama yasabye maama emirundi egiwera agamba mukubire maama wange ng'ali serious naye nga netukubira omusumba n'amusabira. Then ekirala mami waliwo ekyo yakoze ekiri unusual tukwa tubeera wano ne Fred muganda wange naye tatanyobera intimate naffe toba tugambe mulimu nti abaana bange
business osegera aprovidinga kyoyagala naye tuli bakyali naye waliwo binene obusimanga gye kuhaga biki yakutte nanyweza nga ndaba this is out of hand nga kimususseeko kati ono yamuyonjezza namumpeereza tumwambaze yagende naye yeetereze kati agenza okukomawo asanze tumwambaza tuwadde ne adrin atuyambako wane waka tumwambaze no nga ngezaako munyeesa obuugi ne bugaana mami yesseemu emirundi gibadde ng'ebiri oba esatu n'agalamira wansi kati nze ndowoozezza nti azirise nengaffe twangu ennyo nnyo nnyo era oyo omuwala yatugulidde n'emmotoka ne tumuyingiza mangu tetugenderedda mu ngatto nevuga emmotoka eyo okuva wano paka Mulago mu ddakiika 2 solo beating a time nga ndowooza solo beating a time mami tusobola omutaasa naye tutuuse Mulago tumujja mu mmotoka tumutwala ku emergency sawona bawaddewo abantu bangi naye kituyambe musawo najja n'atwatendingako namukebera entunusi heartbeat etanakyawulira nayita ne dokita omulala nakebera nga tewali naŋŋamba mutuleetedde omulambo nti yafudde dda nga nnyogoga n'okunnyogoga yafiiridde wano wakawe yesseemu awo n'agalamira ku kitanda awo yafiiridde era yafudde mu mikono gyaffe kitukoze n'atugamba engeri gyatafiiridde wano eno at least tumutwale Kiruddu kuba Kiruddu gyebadde bamujjanjabira ate nga tulaba Kiruddu wala nnyo akaseera kadde kabi nnyo ng'ekifo kiri near us tata wa Fred ne tukwata mami waffe ne tumuteeka emabega mu mmotoka ne tumuvuga ne tumutwala e Nyanama awo Daddy Fred watandikidde otuyamba okuvaawo naye nga kyomanya mami afudde bubi nnyo afudde tassa era tusaba Mukama amulamuze ekisa